Era gyemisiza okubeera nga te mugoberera nyongera okubeera nga te manirizaako ku Fad Pro UG kwe muli era nga gwe kasita ofuna ka notification awo ng'omanya nti obudde bwebwo akaseera ke kano era nga tuba tutuuse n'olugambo era nga watali kumala budde kamere nga tembatwala butereevu mu katambi ke mbaleetedde omuyimbi Catherine Kusaasira era nga ono yabadde mu ggwanga ly'e Canada munaye yalemeddwa Canada embeera yamukuttemuko n'agamba kamere nga tenzirayo Uganda mbere nga tenyongera okubeera nga tentambuza emiziki era nga yabadde ku stage awo nga performinga naye muganda wange wala katambi kengenda okubeera nga te nkuzannyira naye abadigiza ababadde abaze okubeera nga te bamulaba nga performinga kyabaweddeko so ngenda kubeera nga te nkakutirawo awo sobola okubeera nga te okalaba era nga wansi awo mu comment section wetwesanga ngenda kubeera nga te byonna byonna mbikutirawo ate ndaba nkugiddeko omukyalo oyo Catherine Kusaasira nina emboozi ya Eddie Kenzo eyaviirako ddala obuzibu okubeera nga te bakyawaganira ddala ne Bobi Wine era nga kinajjukirwa bano bakyawaganira mu biseera bya COVID-19 era nga omuyimbi Eddie Kenzo yali mu ggwanga ly'e Senegal yaliwa era nga bali balina enteekateeka okubeera nga te Bobi Wine agenda kubeera nga te amukima ku kisaawe babeere nga te bakomawo bakyankalanya eggwanga Uganda naye munnaye Bobi Wine nga womutegeera yafuna information ng'eraga nti omukulu ono alina appointment ey'enjawulo n'omukulembeze w'eggwanga Uganda omwami Yoweri Kaguta Museveni era nga bino byaviirako omukulu Bobi Wine okubeera nga te asazaamu okugenda okubeera nga te akima Eddie Kenzo era n'abaako omuntu gw'abeera nga te amusindikira era ng'ekyaddako awo kwe kubeera nga omukulu Bobi Wine abulutiikinga Eddie Kenzo nga buli message amuweereza ku WhatsApp amubulutiikinga so awo waviira ddala obuzibu naye ngenda kubeera nekuplayingira akatambi ako oyongere okubeera nga te obinnyonnyoka biki ebyagenda maaso side era nga of course nga bwekutegeeza comment section ebeera open era nga osobola okubeera nga ate ensonga eyo ogyogerako wansi awo ate naba nkugiddeko akatambi ako ekiri mu America Bannayuganda bayigidde ddala obuyaaye n'obukumpanya naddala Abannayuganda abakyala mu ggwanga lya America era nga Abamerica bali mu kubeera nga ate balaaje n'akatambi kabwe nkayina byonna byonna tulakalira liking a video ate nakubeera nga subscribing subscribe ne ka notification bell kakoneko ate tusobole okubeera nga tutambule wamu ffenna of course temuvaawo nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo. Nali nateesa ne Bobi Wine kino kankyogerewa nga yennyini aŋambye ngenda kukima owulira Bobi teyajja ekyobutajjaabwe sikirinaako buzibu naye bwe natuuka e Dubai namusindikira message nga mugamba kati tukoze tyangezako mu update okusinza ku update gyenfuna okuva e Kampala tyanziramu mba ndi awo omusajja wamuyita Ali Mawale South Africa nansindikira message naŋŋamba Bobi agambye bw'oba olina kyomugamba agamba nze mugambe kati nenkubamu akafaananyi ŋŋamba Ali Mawale then Ali Mawale agamba Bobi addemu Ali Mawale aŋŋambe lwaki nze soogera ne Bobi nanziramu awo saakitegeera. Twagala kubuuza because twakozeko interview ya Eddie Kenzo ku Monday erinnya lyo ne lirabikira mu interview ng'agamba nti nno Bobi Wine yayogera naawe ku nsonga z'okumukima Bobi Wine nti nno ate yayita mu ggwe okulaba nga ate takima Eddie Kenzo oyingiriramu wa era byajja bitya? Tayogeranga ekintu bwe kyali engeri gyayogeramu alinga agamba nti Bobi Wine yassaamu third party which wasn't etalina kubeeramu okitegeera oba agamba nti bakyavaawa naye Kenzo njagala ayogerewo amazima nti okwogera kwaffe konna kwava mabega nga nakusimbula va mu America okwogera kwaffe kwava mu wiiki ngemu mabega nga katwogera nga waliwo ensonga ya Sheikh Muzata ne Eddie Kenzo mena mwagimanya nga Kenzo awera Sheikh Muzata batamwetondera nembayoka audio ka video kenakola nali mukuba bubi nnyo n'avayo n'ayomba netuba netukkanya kati Bobi Wine n'asalawo nti abantu abo bakwasaganya Eddie Kenzo ne Sheikh Muzata. Sheikh Muzata is my father okitegera ate nga mukwano gwange nnyo Kenzo nga mukwano gwange so nga nina okwogera wakati waabwe babeere kubanga basisinkana mu mwoyo mulungi Bobi Wine ngakkiriza obabeeramu wakati waabwe okitegera bulungi so nemba nga nze nali njogeranga naye bonna basatu njogera nono netukkanya nti Kenzo bwatuuka ku airport Entebbe akole press conference gyeragenda okukola then bwamala later bagende ku Africana basisinkane temwalimu mu interview ya Kenzo yalimbye ebintu nga bisatu temwalimu Bobi Wine kumukima ku airport tekyalimu
era aba ayinayo obukakafu obulaga nti nno Bobi Wine yalina omukima ku airport obukakafu obwabulage kyalina mukima ku airport. Bobi Wine okugamba Kenzo communicating naye then ye mugambe yaŋŋamba nti Kenzo ali on board naye singa atuuka e Dubai ng'essimu yange teriiko kindly communicating naye omugambe ndi mu meeting naye kyonna kyonna ekigenda mu maaso abeere ng'akikugamba then gojja kuba niwe n'aba yetali nga ye ali ku nnyonyi ojja kuba ombuulira oba ofuna bulungi. Era Kenzo atuuka e Dubai namugamba nti Bobi Wine tali ku ssimu naye agambye nti tubeere nga twogerezanya sanga onootuukira entebe essimu ejja kuba ezzeeko era wova entebe olwosigale ku kimu bw'omala okukola press conference then govuge nga tolina lukala musinkane Bobi Wine musinkane Sheikh n'Omuzaata. Awo wenzikira mu mboozi eyo naye waba akyogera alaga nga agamba nti oba navaawa Bobi Wine yanteekamu from nowhere nali njogera nabo okumala wiiki namba nga twakakolawo peaceful talk wakati w'abantu abo babiri. Audio yafuluma wakati wa Kenzo ne Kojja Omugezi wagiwulira? Nagiwulira ssebo. Oba wagifuna? Nagifuna era bwe nagifuna nenjoleza maneja wa Kenzo. Ani yagikuweereza? Awo omuntu yagimba. Okay. Malina banagenda social media. Okay. Twagifuna before. Yes. Mwe audio note mulimu ebyokkiriziganya nabyo ku Kenzo byayogeddeko? Nebyensikanya nabyo byayogeranga bituufu. Ng'ebiriwa? Ng'ekyogamba nti message ye tebagiddamu. Ekyo kituufu era so akiwakanya. Waliwo ekintu kyonza okwogera ku Bobi Wine nga nemba neebase kugamba ekyo kituufu oba si kituufu. Bobi Wine otaddamu message ya Kenzo si eka asoose. Bantu bangi nnyo 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 naye tulina option nti Bobi Wine bwe munoonya ne sitamufoni ku ssimu eno noonya muntu gwe yatambudde naye oba ani gwali naye n'omukubira n'abeera ng'amukola ki ng'amukuwa. So Kenzo batamuddamu message ye fekufe si kipya naye nyini gyali si kipya kubanga akimanyi bali bakozeewo ku bizinesi n'amunoonya nga tamulaba nga manja John yalina omukola ki nkawulira. So baba tiyamuddamu message eyo si nsonga naye nyini akimanyi nti Bobi Wine ku masimu ge ava ewaka essimu n'azeeka mu mmotoka endala natambulira mu mmotoka endala essimu n'azikwasa abantu abalala. Bobi Wine essaawa zino alina ebintu bingi alina okuba nga akwasaganya tasobola bimaliriza nga y'omuntu omu alina okussawo omuntu amuyamba ku masimu. So ate n'ekyokubiri message ya Kenzo bw'ogiwuliriza teri wake kubanga eddibwamu teri. Naliko nabaddeko naye nanga mwakola waliwo akakundi akakola meeting nga kaliwo kuba Eddie Kenzo akokko meeting yatula ekigo ogimanyiiko? Meeting sigimanyiiko era sigiwakanya oba siwakanya bigambo byayogedde naye ate mu bigambo bw'obiwuliriza alaga nti ne meeting yajogerako kuwaayiriza tusa kungamba nti case meeting yatandika ne bagituula oyina gye nakugamba nti meeting yabaddewo ate kyomanyi nti yava nti oba yava sayidi eno oba yava eno oba yava eno wabulaga nti meeting yaliwo tayogera nti oba yava mu nkambi eno oba mu nkambi ki naye ate yaliwo ddala ng'okakasa nti meeting yaliwo bali toyogera nti oli yaŋŋamba ABCD era sayidi eno meeting eyo gye yava nesijja kwogera kale yaŋŋamba naye ng'oyogedde gye yava. Ekyokubiri kyenjagala era kyeyogera yagamba nti nno bamutuliza meeting ndi Bobi Wine ng'amukuba nti abantu be bakube Kenzo nsagala kino kimugambe mu bintu Bobi Wine bayinza okulowoozaako ku ssaawa ya leero Kenzo taliimu ate Kenzo mutabani we ate amwagala nnyo era okuba nga asirise alumwa okuba nga omwana we asobola omuvuma ebigambo bifaananako bwe bityo naye si mu bubi. Kenzo era still yayogeddeko mu interview gye twakola ku Monday nti nno teyandigenze mu State House wabula mu kugenda mu State House ng'afunye akasimu omu ku beebuuzaako yasookerwa ddala omumanya yali Bobi Wine. Bobi Wine mukwano gwo kituufu yamwebuuzaako? Yamwebuuzaako era n'amugaana. Wangi? Yamwebuuzaako era n'agaana. Ekyo Kenzo akiwakana era naye obukafu mbuyina. Yagaana Kenzo n'alemerako n'agamba nedda bayinza okuba nga State House eri behind okutwala mukazi wange oba ne Sheikh Omuzaata be bamutaddewo bamafiya bankuba. Bobi n'amugamba Kenzo togenda. Kenzo yali agana gendayo kiro ayogera amazima nagala avayo aveyo eri kiro mu America atweko airport bamukube mu State House entebe then ayingire ewuwe nagala gendayo mu Bobi n'amugamba oba olemeddeko yagala gendayo kale gendayo mu public ensi yonna ekimanye ogendeyo ng'agenza meeting omukulembeze w'eggwanga which is okay paka kizo mu meeting nga president w'eggwanga
so nagenda kati bagamba nti nno Bobi Wine yamukkiriza alimba tiyamukkiriza yamugaana baba agamba nti nnimba ajjeyo kakavubula gambi Bobi Wine yamukkiriza. Then ekirala bwe busungu agamba nti nno abantu bakuba bumutaddeko nnyo nti waliwo n'abaana abamuvuma ng'ate bava mu nkambi yammwe bwetu mutyo mukola. Kakati muganda wange enkambi ya People Power bambi mbasaba abantu abo balekerawo okulinnya nnyo Bobi Wine. Olaba ne Eddie Mutwe ekintu kyateekayo Keza Kisaku mu kulembeze bw'abeera naye mu mmotoka bw'omuntu eyo abeera naye mu mmotoka tayinza kubanga tekimanyi no and no. Ekyokubiri Bobi Wine alina abantu bangi ng'omuntu naye alina abantu nga teboogeranko naye tamusinkana nako oli ye n'apostinga ekintu okusinziira ku kyabayagala. Bw'akozesa profile picture ya Bobi Wine oba NAP oba People Power kitegeeza nti nno Bobi Wine abaamutumye. Buli muntu alina entegeera ye. Omuntu akera ku macanga ali above 18 tosobola musalirawo kyakukola. Era n'abaposti alaza kwebuuza ku Bobi Wine and Bobi Wine akera ku maca akontroliga internet number. Don't say this, don't say that. No. Ekyo ekintu kikolebwa buli munnayuganda yenna. Sigamba nti People Power wabula buli munnayuganda yenna alina obulumi ng'alaba ova ku mulamwa ekyo alina okukyogera. Basebo ne bannyabo mugamba mutya kansubire muri bulungi nnyo naddala mu abali e Uganda n'abali mu Amerika nammwe mbatumiddeko nnyo. Nina okunyolwa okw'amaanyi nno okunnuma. Nina ebintu ebinnuma olwaleero njagala byogerako. Mu vidiyo kasookedde nga nkola vidiyo ate ne vidiyo nayo ate mpulira ate ne nnumye nnyo. Nina omwami yansanga ku Facebook. Okitegedde bwansanga ku Facebook nakola ki nali nga njogera ku bya travel by then. Bwanfuna ku Facebook ate agenda okulaba mu mikwano gyange ku Facebook mu mutual friends bange ate ayina gwalengera follower wange ate nga follower wange kazini we. Kaakati follower wange bw'abeera kazini namugamba nyina gayi gwe ngobera ku Facebook nawe omugoberera nti ye mumanyi oyo twakula ffenna emakindye. N'akwata ennamba yange n'agimuwa. Ono gayi nga target yayagala kujja mu America. Actually yalina programs bbiri yali ayagala okugenda Canada oba America. Ne America ye yasooka chance yagifuna wano. Kati ankubira ngamba muwe connection asobola ate okujja mu America. Mugamba nina omuntu gwe mmanyire ennaku zino bya slowing can you wait n'agaana okulinda n'afuna omuntu omulala ate yamuyamba n'amukolera ku bintu bye n'asobola okujjawa America. Ne gayo n'atuuka okunkubira essimu yali ne mukyala we baali babiri. Bantu bano no benjogerako si bantu bakulu nnyo bavubuka omuwala muvubuka n'omulenzi muvubuka. Kakati bafuna visa mulenzi afuna visa alina ka business akatunda. Omuwala yali musawo nga alina gy'akolera. Omulenzi n'akwata girlfriend we n'amuleeta mu America bajjaba amazima ga Katonda mu ggulu. Kakati bamala otuuka mu America after some time bankubira balina we baatuukira. Batuukira gye baatuukiranga ngamba ye natuuka nenja kukubirako tuukire. Omulenzi yamaana nnoonya naddamu n'ankubira olunaku lwe bankubira ne mbatwala ku church na church gye nabatwala okusabirako. Tali ya bannayuganda yo church gye nabatwalako nga y'abazungu onyo ne bigenda mu by'abazunguzungu ebyo oluusi bikwangwira ofuna emikwano mpapula biki byanguwa. Kati nga mbatwala ku church gye nabatwala naye ng'olabira ddala bakwatagana tewaliwo kisobola kubaawula. Naye waliwo ensobi emu eyatuukawo eri mukwano gwange era nsaba kujja addressinga. Mukwano gwange wabadde wayisewo ebbanga mbadde ndudde omuwuliza. Kaakati ensobi eyatuukawo wakati waabwe yali nti omukyala alina okufuna empapula n'omwami alina okufuna empapula nga bakoze empapula zaabwe. Ono yagenda okukola empapula n'omwami n'agamba kankole empapula naye ng'omwami yakonectinze ku mukyala atambuze ebintu bye. Alina gwamukonectinzeeko nga ye alaba nti ayinza omuyamba ekikye kitambule. Kati kumbe gyamukonectinga ate ye wali omusiguze gwamukonectinzeeko tamanyi nti yagenda okutandikirako obulamu bonna okwonoona obulamu bwa mukyala we ba girlfriend we. Balina nno pulaani babadde balina pulaani era baazirinanga nnyingi.
omulenzi nga omukazi agenda otandika okukola ku bintu bye nenga babeera akanga n'omulenzi atandika okukola ku bintu bye naye omukazi gye bamuconnecting okukola ebintu obulamu tebwasigala kyekimu yakolerayo obwenzi n'atakoma ku kyabwenzi kyokka n'afunayo n'omwana nga bamaze n'omuvubuka ono emyaka 9 okuva e Kampala bali bakamala emyaka nga kale tubale emyaka nga 9 kitundu 10 nga tebakamala e Kampala ogatako ety Amerika kibeera emyaka emeka kuba bajja 2019 kakati batuuka okujja wano omukyala ye atuuka ekiseera ewaka takyamuwulira takyasiimuula takyafumba takyamuwuliza amwonoonye mu community yonna musajja watu very innocent young man very hard working with a good smile. This couple had a good smile, I'm telling you. They had a very good smile and it was a very beautiful couple. Unbelievable. Kati nga mbutufu botunulira abantu bali obalaba nga balina olugendo gye balaga ono bwe yatandika okukwatagana n'abantu b'omu Amerika ab'omu community ku mirimu gye yagendanga okukola nga bamuwa amagezi manyi wano oba wakajja ng'oli mupya buli kimu kibeera kipya kati ng'omuwala gy'agenda ku mirimu gy'akola bamuwa amagezi omusajja aba akutiisatiisa mukole ki muyitire poliisi kola booti kati ono agenda okulaba ng'omuwala atandika emize gye yali tamanyi naye ng'emize emibi gye yali tamanyi omuwala teyandigikoze ne gurupu z'abakazi baakuno n'abasajja baakuno abamanyira bakyala b'abandi omusajja ng'abeera omubi eri omukazi takyamuwulira olwafunye abasigula musajja atunga alwala akomayo nabagamba ngenda kuba episode emu kwemu kubanga ebbanga lyemmaze wano n'ebyenda bye biitirivu n'ebyensiiba ndaba mu Amerika n'ebyensiiba nkolako research okumanya ebigenda mu maaso mu Boston community bingi ono agenda azaala omwana naye ng'ate omusiguze ate mulirwanawo n'omusajja wali omukazi talina wadde ensonyi apangisizza ennyumba akomyeyo wakkawo omusajja bafunye obutakkaanya asengudde ebintu byabitutte ebintu abitwala ku muzigo owaddako nannyini mukazi ye asigadde wano ebigenda mu maaso abiraba amutaddemu ssente amulese mu Amerika amukoledde buli kimu amugulidde buli kimu ewaabwe gye bazaala omukazi akoze ebintu bingi n'azimbira omukazi ewaabwe amaka agatiri bona bwe gati n'agamba kansooka enterereze mukazi wange bwemaliriza mukazi wange neetererize omukazi amaze okufuna green card agifunye omusajja tannafuna green card munno omulese mu kinnya ogenze gy'ogenze omaze okuzaala ne weerabidde nti ono yakubeererawo yakuleeta e Bulaaya mwajja babiri mwali nnyinnyonyi y'emu gwe olowooza ekibi ekyo ogenda kukiddawa nkimanyi omumanyi ne vidiyo yange eno njagala ogituukeko ogirabe nze sisirikira kibi omwana wa munna ataddemu amaanyi atunze ka bizinensi ke mweyagadde e Kampala mubadde mwenna n'otuuka ku Bulaaya n'okyusa endowoozayo omwana n'abeera ng'alwadde afunye depression n'akogga munne yali alina ennyumba n'agivaamu n'atuuka okubeera nga basuza musuze lwaki takyasobola kukola olw'ebirowoozo nga neeyakuzaalamu omwana amumanyi yamukuconnectinga kakuyambe ku byempapula naawe yayamba ku mukyalo ono ku mpapula n'otokwatibwamu nsonyi n'ogenda mu maaso ne muzaala omwana ow'ekibi ne musigala nga muli comfortable gye muli ku Amerika ku Bulaaya mweyagala nga mulinga abagamba nti eno ensi terina kkomo ono omulekedde obulwadde obw'omutwe ebirowoozo obimulekedde opadde n'ono omusajja muzadde omwana akutaddemu emiliyoni ze kumpi sente ze yateekamu zonna nzimanyi zaggwera mu almost miliyoni 25 nga tekuli tiketi nga ngamba ekigambo kimu nze njagala kujja ne mukyala wange bwe najja eyo gye mpulaningira okuzaalira n'omukyalo oyo otuuse ku Amerika ofunye abakusigula okitegedde ono akuzaddemu omwana ate nga yakuconnectinga ye boyfriend wo ogenza omuswaza mu community yonna omaze okuzaala omwana kati omusajja ye mubi yakeera enkya n'akujja e Uganda
bano bannayuganda boolaba bano ku Amerika bano bobuulira buli kimu abamu bali kuno baasiraana tebalina bakazi bebalengeranga gwe omupya gwe baagala okuteekamu ebigambo kati musajja ati omulekedde trauma we totegedde nawajja totegedde na bulumbu yayitamu kufuna ssente z'abaleeta and you're very proud with the baby of 2 months now gwono mwana munno gwe walekera ekiwundu ku mutima gwolowooza mu nsi agenda kubeera atya olw'okuba ofunya akusubula gwolowooza ogenda kubeera n'emirembe mukyala gundi munnange funa oludde ogendeko mu kanisa weetonde otherwise oyo ali waggulu oyo gwe tutalaba oyo gwe tutamanyi teyeebaka green card olina empapula olina naye wazifuna mu bulumi munno wamulekera obulumi muwe endowooza yammwe